This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Swans Avenue, Ekutusako, Roast and Rhyme, Reggae Raga Nyam Nyam Edition. Yakwera kusande ngabiri musatu February. Jahazi pia, emunyonyo, alebado kuingira mitwalo musambu. Kugeto jakusasura kumi. VVIP experience, ediba big boys. Mitwalo makumi abiri. Kalefuna ticket yo katigena FlexiPay app. Obanyiga kamunyenye bili mwende bukadala. Sama Soja, Bini Ganta, Young Mulo, Winnie Nwaji. Everyone digula kusawa tane sokumacha. Jangu na gurilia na kuachara akanyama. Jangu na kakeka. Nebachiya yabone wacharibo. Endongo tukuba ya kurubarama. Omuziki gwa reggae ne raga ogutasirika non-stop. Mwesale mivazi, eja yellow, red, oba green. Olo vibes olubarama lw'ennyanja zirinnye baba. Netuma naba makasi Johnny. Kaka Namukasa tuleke. Family ya Chameleone is white because I'm also in it. Wadde bali era bali bagala kukola ki bakubira amasemu bali abantu be nga nange ndi kuladda. Please tetugende eyo. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Kulwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulura bababbi abakyala wale somoyo mbenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. We go for elections, we prepare. Ate muna atuvumachi. Tewali. Tuli mu manifesto yanko mebili mukumi na mukaga. Ya bili mabili mugumu. Yomulimo kola. Tuje mara yafe tuje kola ekisanja kigwako. Kwazogera kezimu. Kadibe mumala ate mutukwate wali. Kati we tumala ate tukwate wali mpaka asatu mugumu.
Kate zino ezisigadde zijja kolebwa nga 328 mu mwenda awo nga gwako. Yes. So ye manifesto yaffe. Nze madde ntumiza kyayi. Nange bampe ku kyayi. Mutiyaba atumiza sausage. Mutiyaba let me have a cup of tea. Nakitende. Ono muweyo kyayi. Aboolugave beeyongedde buli wamu. Nakitende. Mutiyaba yakiraba lulina nga kiina wansi awo n'ekitumbwe. Nira tekibeera na waggulu. Wansi okawe mwagala. Naye yagenda kisabiriza nga. Saba ng'omusajja agamba kiina waggulu. Ebyo. Je ndimpayo kyayi Africanity. Ne lwaki bamwita African? Kyokka nga gemata. Bale manyi African ya mugalo. Ayiteeko kuba amata ga wano. Amata ga wano. Mu bazungu gagenda bugenzi. Akirabye? Nti aba yali agala kirya. Nze nange wini wa mami. Namwasoze emitwalo 3 n'amaana ngambu wankima. Nemuga nzalibwa nabo mbamanyi bali babiri. Osobola oli ow'enkima. Kadira bono kasuku. Abawala gambako linnya lye lisooka nti ye Sandula. Eri ekika agenda oddigamba. Nakyawedde dda. Naye Bobo byetuddira byo bikimanyi tubyeddira. Kwagamba enkima eyinza obeera eyo. Nga temanyi teweddira Yali nkima. enzitidde mu game park. Ate oba nagikola kinnakabugwa. Nyenda okujjukira nti njigaa ndi muganda ngeri envu eritutu. Enkima ekkuba oluyi nga gwe kafeero. N'ojula kufa. Bampise nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka 7. Ani yakuyise? Abategesi. Mukanti mukolo genda kuba gwa abavubuka. Nja kubaayo. It's official. Mo Apple. Nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka 7. 70 years. 70 years. Birthday. Nja kubaayo nga yagaliza ennyo Buganda ebirungi n'okusiima Katonda olw'obulamu bwani bwa Ssaabasajja Kabaka bw'aya atugatta. Ye kitaffe munono. Kati waliwo abagendo nnyiiga Junior bamuyita batya? Manyi kankubulire endaba y'ebintu by'abanaku onaagyessaako. Tolemeeko ky'olina okukola. Oba tojja mmalako. Kale, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Leero Lwakusatu. Twatuyingiddewo ne Animal Farm. Ebintu bitambula. Ebintu bitambula mu ggwanga lino. Yes. Letwasemba obbeera wano twogera kaadi Nalukoola nga kaadi baagimuwadde. Omukulu Alex Luswa yayita mu balonzi be era eggulo yalangiridde nti agenda kujja. Namulabye ku Shalom 256 nga ne ssente bamusondedde ez'okwewandiisa. Naye nga nno omusajja ali siriyasi. Akalulu yandika yuugumya. Tuba tuli awo mu wiiki y'emu Chairman Nyanzi ne bamukwata. Emabegako awo waliwo abawagizi b'enkyukakyuka abaavaayo ne bagamba, ndowooza vidiyo wagiraba, nti Besigye yeekoza mu buliri ne Museveni n'ebisigadde. We tukolera vidiyo eno Besigye ali mu high court. Bamuleese. Naye mu kooti bakola ki ekituufu? Bateekayo application ya mumuleete oba mulamu. Bamufu obasikulopas. Oyo manda musiyanda. Babisoma no mu administrative law. Oba ye obasikulopas. Obasikopas. So, those kantu andike ku Besigye kwache ekiriwo. Ali mu high court. Ekitutuusizza wano kano Besigye jjukira yali mu kooti y'amagye gye tuyita court martial. Supreme Court abalamuzi ne bakola ruling ne bakuba ebituli mu kooti y'amagye ne bagamba nti teyina capacity woseza aba civilians
era Supreme Court neeragira nti emisango gyonna egiwulirwa negitanaba pending egitanaba kuwulirwa fayiro zikwatibwe zitwalibwe mu kooti zaki z'abantu civilian courts which government tekyagisanyula. Ya president yavaayo n'awandiika. President n'avaayo n'awandiika nga muki munyiivu. Naawe ensonga ze ne munnange ebiragiro by'abalamuzi birina okuteekebwa mu nkola. Era Attorney General naga nti wadde tebabiwagidde naye balina obbikola ki kati awo kye tubaddeko bakiyita delaying tactics nga state erabika edirayinza okukola Supreme Court kye yakola ki kye yalagira because Kano Besigye tali mu court olwaliro because of the Supreme Court ruling that was respected. Wabula balooya be bataddemu kali ketwogedde oba ka hopers bring dead or alive. Emirundi mingi emisango gya Dr. Kiza Besigye girumya emitwe gye bazze bamusiba because gibeera ne revelations that are beyond logic and common sense. Emisango gya Besigye giri very different to interpret and analyze. Kubanga emirundi gyonna gye bamukutte wabeerawo ebintu nga bisukka ku ntegeera n'amateeka g'eggwanga. One, if you said that Kano Besigye ayina bye yakola, I'm not saying it is innocent. Okay, let us take ayina bye yakola gye misango gyonna gye bamutaddeko nga gye babadde bamuteekangako every time and then. Lwaki tafuna fair trial in civilian courts? Because the Supreme Court ruled already. The methodology the court martial uses cannot guarantee fairness. Even Supreme Court negenda ahead nega n'abalamuzi bennyini bajjaji abatudde ku court martial. Some of them don't have the requirements to interpret law. Era ne baga nti you cannot add your law to people who are not lawyers. You are wasting time. Byonna byali bya Supreme Court. Kitegedde. Kano Besigye bazzenga bamuteekako emisango. Nze nina omusango ogwakwatako ku Kano Besigye ne neewunya n'omutwe ne gunnuma. We yeerayiza luli. Yagenda mu kooti n'agaa nti kituufu. When yagaa you are guilty or innocent. Yagaa yes. If that's what you call treason, I'm guilty. Tebamusiba. Yagukkiriza ogw'okwerayiza. Recently wano yeerayiza. Ngete emisango ki. Gibitinga reasoning and common sense. Kwa ugenda mu kooti n'ogaa nti nzikiriza neerayizizza. Tebamusiba. Ne bajja bamuteekako ogw'okukwata amwana after 20 years. 2006 nali mu P4 nasomera Buganda Road. That's when we saw amajenga gazinga ko High Court. Babulaka mambo kyabajjukira. Ogugwa gutya. Ogwokwata omwana gwo gwamuvaako yaguwangula. Kwegamba emisango gya Besigye gya Kano gize gikolaki buli we gijja gibeera waliwo omulala gwe yalimu side director, a person to level of a side director najja mu court nayogera ebintu ebitali. So really kakati parliament just speaker wamulabye ng'abuuza Minister Justice Robert Mao muteeka akire bamukwatide. Even the government is divided over Besigye. In fact, the Parliamentary Committee on Human Rights had to go to Luzira. Ebintu bye basanze Luzira byabeewenyisiza nti abantu bali ku alimanda okumala emyaka 15-28. That's what the Parliamentary Committee on Human Rights yazudde ng'ekyalidde Kano Besigye. Nti there are people in this country ngali ku alimanda for order nga talinyangako mukottala banga mulamuzi. I don't know whether it's true. Because I saw Honorable Basalirwa today morning on NBS nga naye akatiriza ekintu kyekimu. So get revelations misango gya Dr. Besigye gye tugenda tuzuula kasuku gibitinga law, gibitinga common sense and logic. Every time we bamusiba wabawo ebipya betukola kino. But me I believe government is a defeat. Yali yagala mu tryingira mu court martial Supreme Court yakola ki
kyeyagaana kati leero azze mu civilian court nga Supreme Court we yali ekoze eki yali egambye ekyokubiri Kano Besigye si ye yekka gwe tulina okutunuulira waliwo n'omusajja gwe baamusibye naye Ajobedi Lutale teri amwogerako their files ezaba no prisoners eziri mu court martial zina okudda eno ezo zinajja ddi naye principal ye yabyogeddeko ebyo yagambye Free Besigye ne bali abalala why can't the state implement what the Supreme Court said? Right now Because it needed the Attorney General to write to prisons, to write to the court martial. Ezo file nezikola ki? Nezitambula. Up to now ekiragiro kya Supreme Court kinateekebwa mu ki? Mu nkola. Ate ekiragiro kya Supreme Court tebakidebating, abakiteeka buki? Era jjo nalabye Honorable Robert Maunga agamba twetaaga extraction order. The order was clear by the Supreme Court. Court martial tribunal ekwatisa basirikale empisa. It's a disciplinary committee of the army. So the court. Kati President Museveni ebbaluwa ye gye yawandiise yagambye lwaki basaba Bate Besigye mu kifo ky'okusaba bamutwale mu kkooti z'aba civilian. Lwaki bakola ki? Waki bano abaliko bagamba Free Besigye waki tebagamba nti trial ye ave agende mu kkooti za bulijjo n'omusango baguwulire mangu. I saw the president's speech. It was political and there was a little bit of law in it. You see, the whole problem of Dr. Besigye's case, it is politics now. It's not law anymore. Katibiati. That's why President Museveni in a statement yakonye kombo Dr. Besigye wants to get sympathy from the public. That's now politics. But then he says, let him go and get a fair trial in courts. Okay, that's now law. So his statement had politics and what? And law. And what I saw in Parliament when they were debating politics, not law. Kati emisango gyonna Kasuku ejingiramu ebyobufuzi tuba tuvudde ku right now tulina ebintu ebiri bye tulina okugamba kyekyamukwatisa kyaliyo is it true oba kati ebyo byonna birina kubeera mu ki baba nti yali agala ku overthrowing the government. President Museveni ffe kye twagala oba abantu bonna kye baliko Besigye genda mu kooti bw'aba mukyamu bakole ki bamusibe baba talina musango bakole basinawo 4 months by the way Giweze bamukwata mu November myezi egyo. We cannot accept a country whereby a person to get justice it takes all that time. In a man omuntu gwomanyidde ddala nti is a public figure. I expected the state to comply with the Supreme Court's judgment. Omusajja atwalibwe eki mu civilian courts bamusalire. Is there anybody akayanye olwaleero ng'ali mu court? Waliwo akayanye? Because this is what we have been telling them. There are some things government byeyina okukkiriza nekolako consensus. Nibitatula bisabubi mu international community because I saw even because we are not saying nti Besigye tali guilty. Whatever the case, let the file go there. Myezi nakimala oba okyanoonyereza ki mu butuufu ku muntu yenna nyini Kano Besigye gwe tulabyeko ng'emisango gimuteereddwa ku gate y'emisango gye giggwa mu ngeri eyeewuunyisa ebiitinga logic. Now Junior, if someone said na video abamu nga bagamba nti Besigye anoonya comeback nti akolera Museveni. It is 50-50 because kansooke n'ekiri ekyokufuna obujjanjabi nga sinnagende kuko ebivumo bijja fubutuka kweawo eyo question gy'obuuza ejja kuleeta ebivumo by'abantu kwa buli omu abiraba mu ngeri ye bulalo. So the man is sick. Yes. That is a fact. Ali kuhanga Strike. Tali atapa matakola kitalina kyakola yagaanira ddala okubaako kyakola. Era bonna abagenzeeyo reports ze batuwadde. And to get medication is a right. Let the man get medication. Afuna obuki obujjanjabi. Ekyo government tugikisaba. Because there is a precedent ya Segirinnya. Twabeera wano ngera bagamba Segirinnya akola ki? Yeekoza akwatagana ne government biki, but the man was sick.
So obulwadde saagala buteekamu politics nga nyenda okwansalinga ekibuuzo kyo kaakati in my opinion and my experience the Westerners have their own politics are different from Buganda and other regions. The times I've known Colonel Dr. Chiza Besigye, today you have a speaker, you have FDC. You have a deputy speaker, you have FDC. I saw the pressure that Parliament was putting on the judiciary and the executive to come and answer. Is that the same pressure they put on other people? Minister Bariomus, Nabakulu Abalala. Bagenze, even the former Prime Minister, Honorable Mbabazandi Rutakana Rugunda, had a meeting with the President on Besigye. So Besigye is somehow unique. He's not an everyday person. Not an everyday person. Because every time we have it's as if government is fighting government. There is always a Rabambagama, in a Supreme Court, you call your judgment. Mbukano Rakuba Dechi. Kwabuli Java Nopo Babaquat. The Java Nopo, Jebali Court Marshal. Nekuruno, Supreme Court. Oh, yes, the government. Bali batuse kabalamuzi ebintu byebayogera ngozo ka presidency abalonda naba yavayo nga bakamala bwe bati nabakayira so buli omwe ainenda baye ebintu kasuku ekyo kibuzo kankirekera abalabi those who believe nti Kano Besigye ali ku kituufu continue supporting him. Those who believe is an NRM outfit, which 50% I believe, according to my experience, because I'm a political analyst. I'm not new to this field. There are things Besigye has done that are beyond the logic. Buli omo ainenda bayechi. Yebi. Ne Bob Wine bagamba akole nani. Hira nabyo. We tutandika byanalyzinga ishene yinzo obutagwa bulungi. Pointing out some elements. So but I believe Besigye awumule. He has done his best. Struggle tebera ko muntu omu. Even Nelson Mandela yalwana ne bakuba apartheid akatina akawata Bombeki batabombeki ne bajja bazuma ne bafuga until mafosa baze ukitegera. So I believe that Kano Besigye emyaka gyali ko kati ebintu bya struggle ebyo si byangu ku myaka egyo kitegera now rest kitegera. But does the struggle end? The struggle continues. Anti struggle na era olina okuzimba ba struggle sabala ne bajja. Okay. Liberating a country does not take one day. It even takes years. Look at apartheid yatwala emyaka emeka. It was not a one day thing. So I believe when Bobby Wine came and other players have come on board, the juniors are here. There is a generation in politics that can... The juniors are here to do what? To take over leadership. Ndi mukaluluka member of parliament wa Kampala. We have now been groomed. Bawumule. Bachireke. Now, last week ku birthday ya Bobby Wine, parade yakolebwa. Kuba bamukolera birthday celebration ni ebisigadde. Bamu kubavayo byogerako mwalimu afande Nalweiso, afande Kulaije, ni afande Muhozi. This week Nyanzi ne bamutwala. Chairman. Yes, ekikola kyebakola tekyali kituufu. Kubanga olwaleero tulina abaana abazze bakwatibwa okwambala atayaze z'amagye. Okola parade y'amagye noga nti olambula ennyiriri. It is treason itself. Tekikirizibwa mu mawanga. Parade yali y'amagye mu masomero nga bakola parade. Nkugambye bw'olambula ennyiriri nga weeyita president nga mutaddeko military attires ze nalaba nga balina n'amayinja.
But isn't that panicking for nothing? Tetusobola kukkiriza kuzanyira ku security. Anything you can play with it. But if you want to relate yourself weefaananyiriza security, we can't accept. Bogamba wiyo tegeezani. As senior citizens of this country, we have a right to guide this country, Kasuku. We shall not control people's idiocy because for them they are affiliated to whatever. There's no country that can accept that. Let us play politics and differentiate it with security. Ulambule Nyiriri we is a president nti kakati What are you trying to insinuate, Kasuku? What was Bobi Wine trying to do? So echo chichamu. But where he has a point, naffe ekyankwanzi tubyambala. That's the only dilemma. When you say civilians, tayina kwambala byamaje, aife twambala eddala ebyagulini bano wambala bimyufu. That's the only thing he has. Why isn't it very objective? There are people who have gone to Kyankwanzi, civilians in Amechi. Abamu ne bagenda nazo. Kakati ono Bobi Wine tosobola kumugaana kyekyimu ngate nawo namwe ba government mukola kyekyimu. That's the only dilemma we have to solve as government. Ninga kyo kye yakoze kyo si kikolwa kituufu. Era Chairman Nyanza to be called. Tetwamukutte twagenze kunyumyamu naye. That please. Tetwagala ate tuddeeri gye twatandikira. Kati bamutadde. Tujja muta. Those are risks to talk to big people. Don't exceed. Katala jeno moza ajja ku kitebe. Banyumyemu ne Nyanza. Abitale ebimu. Those are risks. Bakwata genda kwogera. Nti bannange. Tetuddayo eri. There must be communication between security and the political players. Ze nabeerako mu Nuupu mbimanyi. Drone ejja nekwata. Basami nawulira nabo babyogera. Otuuka wali ng'abakulu bakukola ki? Bakulinze. Baagala boogeremu mukono. Byaddala ekitegeeza ebyo. Byaddala. Era drone ng'emala ejjafuna weemukasuka. Manyi ne Nyanzi. Omanyi Sale wa Nuupu ye Nyanzi. Ye General Sale wa Nuupu. Wadde agala bakwatani. Yakulira olutabaalo. Bakutte General Sale wa Nuupu. Atubulira amagye gagezaako kukola. Gagala kukola ki? So we are not panicking. In fact, we are in a state of war because of Congo. We don't want anybody to play with security. No, buno bubereti bwe bambala bwa military. Akasuku sagala baana abo baddemu koti masa ate tuddano mu free political prisoners. Bobi Wine mwabaddemu mutabani we. Solomon lwaki si yakulembedde parade. Nano muganda we kati. Ne baakutte mukolo we. Nyanzi. Anti Nyanzi kireka tukwate Nyanzi. Kwa ye Sale waki. Nene muwozi wa Nuupu Solomon. Netwagala abeere involved. Solomon ali mu America adduka missing. It's right. The young man saya kwogera ku baana be. So that is wrong entirely. And as a country, we shall not accept anybody who asimbe Nyiriri. What do you want to do? Kasuku revolution bwezitandika ng'osaagirira. Government teba taking a chances because they know how governments are overthrown. Lwaki basimbye mulayini, lwaki basimbye migongo gy'abannaabo. Can't they meet free people? By the way, Rwanda, tebakukiriza kutambula more than 2 people. Babakwata nga mutambula basatu. Uganda yensi we tuganda kati nze naawe tugenda tambula kidindi wali ku street. Rwanda is not allowed. Rwanda teri nyumba za bikomera. Mwena baba poloti namba bantu 10 ne mbera mu kikomera kimu different gates. So here you have freedom. Jemirembe president je yalete. Era let us cry for President Museveni. Nti Bobi Wine asolokera ku macha nakola amajege n'alambula n'ennyiriri ne mukazi we Babi and they go home. They say His Excellency, go and do it in Russia. You can do it in China. So the freedoms are too many. You see, Gundi Yagambo no muhandisi
Yaga when the house has collapsed, you don't ask whether the ceiling has naye good. Kati emirembe banauganda batuwadde mingi. Here people do whatever they want. Ono yeita president asasula ku express ayowe. Lwakuba kye nalabye kye sitaayagadde nabye abantu abavuma General Nalweyiso. Abakola ki? Abavuma General Nalweyiso. Obadde abakola ki? In action, warrant is a reaction. Abana b'ennaku zino Kasuku buli kyokola bajja kidisikaasingako. Ye yayisiza bulungi pulezidenti waabwe bwe bagamba yagaa akavubuka ne kabazannyirako nga nammwe mulebo. Abaana babadde bakambwe nabo bagamba nti be bajjeno ba social media ye jjeno wabajje nabo bajjeno baki abakwata abasibe abaana tebakyatya. Kasuku abaana bali ku TikTok okwo mubanga kati ya President Museveni bamuvumye bimeka. Jenu Muhoozi atekayo tweet genda kulabe comments. Bavumye president vice president wa America yagenza okwadressika ba Europeans a minute n'abazungu bavuma. Abazungu bavuma. Gokyatenda banna Uganda nti bavuma ku TikTok. Genda abe comments eziri ku video ya president wa America Vance nga addressinze by European leaders. Omwana yawandiisa Omungereza naga nti I have now realized America is led by two idiots. Trump ne J.D. Vance. Anaye baba Trump mukambwe. Ebintu byakola wa. Trump. Baba nalabye comments ziri. But will the Trump agenda work? Ekizibu kyokka abusing allies. Kuba nange ndaba ba allies abejjeeko. Okuvuma ba allies kyo kikyalo. I think Trump must know where America has come from. Those allies have also contributed on America's superiority. Wano Bungereza erwanye entalo nabo. Iraq bagenda ki? Bonna. So ekyokuvuma ba allies in public kyo kyabadde kikyamu. You can't criticize Europe on democracy. Ate nga bwowaana Russia ne China. Bisegera kibi bambi. Ekyo kyabadde kikyamu. Criticizing freedom of speech in Europe because these are values ne Europe ze yalwanira mu Second World War and ze babadde batambulirako na America. So I believe if there is something Europe is doing badly, they wouldn't have come in public. Because speech ya vice president wa America yo yayimbi church tofu. Your speech tosobola kujiwa. You can't lecture Europe on democracy. You can't lecture Europe on human rights. When you are the US, really, the leader of the free world, I think I was praising Putin. No tukanuga mambo mbo ekizibu biggest threat ya Europe si Russia na China. It's rights, freedom of speech is deteriorating. Simanya it's at least back. Everybody who has common sense can see. There is a war in Europe after 70 years. Europe badete funanga lutalo. Russia has attacked Europe and the custodian. Ukraine. Yes, Russia has attacked Ukraine because that's attacking Europe. 70 years to abadde onse numba Europe. Yeah, to abadde onse. And instead of beefing up the eastern front of Europe, you are lecturing people about freedom and democracy. I think what America needs is to talk to Europe about security now. Because ebizibu bya Europe kati immigration, bano ba immigrants abavudde mu Eastern Europe na security. Tegera. Wadde ne ba European leaders nabe ebizibu leero bye balimu why Europe is weak. Bakulembeze baabwe. Abakulembeze ba Europe balinga nabo bakulembeze ba Africa. Tegera. Bali balooza America ejja bakolera buli kimu. Because today the biggest trading pattern of Europe is China. Kati wa America yeewuunya nkukuuma okuva China ne Russia ate bokwatagana nabo gwe trading nabo. China emazeewo Europe. They're doing businesses with Europe. Bali bagula gas wa Russia.
kate mulabe wamwe. So America yeteke sente munate bakume against Russia and China, but we are giving China and Russia money. In fact, olutalo lwe Ukraine lwonna Russia sente zekozesa ba Europeans babadde bajiwa sente through gas. Kat what is that? Europe must decide. Is China and Russia an enemy or it's an illusion? Is because it's okay Russia ne China ba enemy nga kiri illusion. Omanye waliwo ebizibu kasoko byobera nabonga biri mutwego oloza Johnny ya kuliko oloza bakulwanisa kasito omuntu ataliko ga gundi anwanisa. Sometimes abantu tebakuliko until people know nti abantu tebabaliko. That's when people will stop doing certain things. Oizo kubeera ng'oina imaginary enemies. So is Europe having an imaginary enemy? Kati izo kubeera wano ng'ebizibu bya Europe unemployment. Ng'ekizibu kyabo. Ng'ebizibu bya Europe money to put in research. Because today wotunia output. China is China ye leading motoka za masanyalazi. Ezo nakati amawanga ga Mexico gani gavuga motoka za China because motoka za China zili cheap. China yatandise motoka. Europeans are arrogant. Dubai. Europeans are arrogant. Fetuvuga zina motoka zo mu Germany maintenance ojimanyi. Yeah. Omu China ajja kukolera motoka nga maintenance eri wansi nga ate bifaanagana neyo mu Germany. Neyo mu Germany. Bagambye aba Germany auto industry ya Germany ekyuseemu. But andiko kole motoka nga maintenance teri wagulu. They are arrogant people ba Europeans obamanyi. Bo bakola ebintu byabwe nga biri standard yo babigula oba tobigula. Kati China ebali places. Today go to China. Weba Russia webajigoba ma company ga Europe nega retreating. Aga China nega yingirawo. Russia chiche etayin. Byonna ebijja China kati. So China is replacing them. Nega kati ate yo no America yaga anti China sibwe buzibu. Besegera. By Europeans mwabakola ki? Mwabalina obuzibu. So the Trump agenda the only problem they genda okusanga. You can't abuse allies. Era ne mukutesaganya za Russia yaba side lines. Russia jukira na America ba meetings Saudi Arabia. Lobby oyo secretary gondi wabwe nabadde banga meetings ne sagi ya Grovo wa Russia ba meetings. Ne ba European nabo ne bakola counter summit ya tudde Paris. But yese wabungereza n'akawangamula yagenda kusindika y'amajje for peacekeeping. Tenetaga sapule. But I think now there is need for dialogue. Aba Europeans very arrogant. They don't love Putin. Yes. But ate America yagamba ingeri jaiti ya singo bateeka mu sente. Takyasobola kusustaining antale ezo zonna. Ayagala kudda waka. Ayamba abewaka mu America mwennyini. But even that narrative era nayo gyolese nayo 50% by Europeans are right. Because Europe teyandibadde na buzibu na Russia if Russia didn't invade Ukraine. Okay? Whatever reasons, because ne Putin ina reasons isn't of, but invading Ukraine was opening a war in Europe. And America it can sit and watch. Whoever your president to America. You see, foreign policy ya America. This Roosevelt yani musajja mugezi nnyo. Ate kitaawe yali ambassador e Bungereza. Ate yali yasomera Harvard. Ekitegeera. Yali musajja mugezi nnyo. Kati aba basajja baaligani. Ne wakubadde bali tebayinza kutula butuuzi. Kutunuulira Putin nga akola ebyo. Because wamala Ukraine adda kwanisi Poland. Wamala Poland adda kwanisi Germany. Ebyo Hitler yabikolanga. Kali abeera agenda kuddamu azimbe bajichacha Soviet Union. Putin kyayagala. Era ye Putin yagamba nti the collapse of the Soviet Union kyekitwe kibya kyakasooka okubeera mu nsi. Kyamuluma nnyo. Putin mbega wa KGB yali aketera Russia mu America abamanyi nnyo. Amanyi America abo nti nabo tebali serious ne ba Europeans. Because yali mbega wa KGB. Omusomesa wa Putin yagambe yamusomesa ku ssomero. Kyoti okola kyakola. Putin is a risk taker. Yebagamba nga sijja lumba Ukraine nga nabo balowooza tajja lumba. Bwaki olunaku olwo ya America yali emanyi ndaza ali abulirako Trump. Omanyi abalalu beeyagala.
Trump Putin wa North Korea bajja kubeera walongo era North Korea tagenda kugezesa mizinga kuteesa Japan. You don't need one idiot to tell you how other idiots think. Anyway, that's a story we shall always revisit. Now, on a lighter note, Eastern Congo mundu nayo yayonge. Mundu eseka. Abayekera UPDF yayingide Bunia. Tekiri confirmed. Nenge chiri confirmed. JNMK ya tweeting. Nagamba amajagali Bunia gawanike musawa 2 muchi. Yeah. Uganda bwe yingira Congo. Nga ne Rwanda eri Congo, it will be regional. There's no question about it. The whole region now is going back to the second Congolese war. Because I don't think Sadaka will sit and watch. Sadaka is going to come. M23 yatutte Bukavu. Bwotwala Bukavu oboliranye wali Burundi. It will be a regional war. I think we are preparing for the region. Naye kuluno luli M23 bajikuba ne baddukira Uganda ne Rwanda. Kuluno simanyi oba bana bajikuba banakoma ku board. Tebasale kuyingira. No. Luli bajikuba ne bakoma ku board. Kuluno banakoma ku board. So let us pray for the Great Lakes region. Nenga minerals. Tewali kirala. Bagala kotamu. Okay. Omulabe mukazi wa Suna Beni. Okyusizza engoye. Olumugambye nti ajja n'akyusa engoye. Mukazi wa Suna Beni. Ye mukazi yeye lusanga abeera ku muliro. It is a way wamera and leopard skin. Nesanga omuntu ateeka omwana wange bwatu ng'alinga ateso emigugu ku ssente omuzadde z'aba asasudde. Obitunuulira n'obyewuunya. Kawempe Waluswa. It's very unfortunate nti abantu kasuku ebyobufuzi kati byakulyamu buli. Abantu bayingira debate ya Nupu ne bagati bagenda kwesimbawo. And by the way abalonzi, it shows the ethics ez'omuntu gwogenda olonda. Nupu yategeka debate. Those guys came, they said nze bwe bampangula sigenda kwesimbawo. Today they have changed their words. Abalonzi mbere abalonzi be bamusabye abaliwa ne bamwegayirira nti ssebo mukama waffe jangu oyongereyo agenda ya Ssejjirinya. abalonzi be bakoze mbo be bamwegayiridde. Kalate mu Nupu yali ajja kukola muki. Yeah, opportunist. That's being an opportunist. But that's how politicians are world over. Politics atalimu ethics. Tanyuma bulungi. Let us preach ethics in politics. Kitegera toyinza kujja noya kati kitegeeza ye ayina ebigendererwa bye ng'omuntu. Akozesa Nupu bw'ajagalidde. Nze n'amagezi ge nandimuwadde oyo omuvubuka. Of course kati abala ssente bajja muwa ssente. Omanyi politics alimu ssente. You can say nzize bantegedde. Let me get the money. I wait for 5 years because Council Nalukola will win. Will he? He will win. Okay. That I know. Council Nalukola bw'atawangula Kasuku studda mukola predictions mukajja. I'm telling you authoritatively. Council Nalukola will win. Abo nabajjoka. Tosobola kujja no wetaba mu debate. No wetaba mu card ne bakuba akalwati lugati ogenda kujja. Kati gobako bibyo byonoonya. Naye abalonzi abamutumye bajje tulabe bayina. Ndabe. So bamulemesa webukeeredde leero Jose Chameleone avuddeyo n'akola video. Ng'ali mu ddwaliro. Oluvannyuma lw'amawulire okujja kale sebo. Nti si mulwadde bamusibye. Nene Chameleone naye Namukasa yagatuwadde. Ne Chameleone naye ayina okula. Yeah? For how long is he going to be doing those things, Kasuku? Which things?
bibyo okuvaayo buli akogeddeko n'ovaayo buli akogeddeko naye Chameleone ng'alwawo ovaayo akogeddeko n'oyogera buli akogeddeko n'oyogera. If he's in the hospital is in the hospital, if he's not there is not there. Namukasa waba yayogedde kale tukereza amawulire mafu kati ajjanjabe ave n'ebweru tunabera ku bulwadde mwaka gwonna amunoti siika musiki akataago kafuka ki tutubuulira. You see bw'oyagala olwanirira obulamu bwo on public gundi. My father was sick recently era ngamba banjogerako bambise bakuliki nimuga muzeeyi oli mulwadde abeeri baveeko. People will talk. People was kati echawe bavaayo hanga avoddewo nga baga Chameleone kuluno yagudde yazeemu ngero ovaayo. Let us be professional. You are sick, you are sick. Chameleone yakoleka ekintu kimu yejjanjabe. Omuntu waba mulwadde you cut off. Kati Namukasa ekyabwe aleeta story endala. Let us know for how long? For how long? For how long? You may be an expert for how long? Chedeketi uluza ati yese kuliko nga tekuliko. Yese tekuliko Chameleone. We want you. Wava wano ne Juliet. Ngogenza kujanja. Concentrate ku kintu kimu bakujjanjabe. Tukuyukura bono bed hospital. Banange it is enough. An idiot cannot make you oveyo jolingo oli mulwadde. The man is sick if he's sick. Kati Eddie Mezaya naye yabyogedde. Nga birukinganga they are true nga bwe yakubya Juliet zawedde empi. Kane Juliet agenda kuvaayo. You are media expert. Omuntu bw'alwala. Tusooka ne tuconcentrating era ffenna tuliko kimubeesi gyakole ki ateebwe afune obujjanja. For how long is Chameleone going to come out okwogera kuba mwogerako? A sick man. Kati ekyawe banaagamba n'endwadde ze zennyini bazitankana. Yatugambye akawulu pancreas. Yes, mwembeera pancreas juice. Bali batugamba liver. Bano batugamba mwenge. Bali batugamba sigara. You see, if you open up a Pandora box for discussion, people will discuss you. Some things bireke biyitewo. Bigende. Who is Namukasa? Namukasa is doing exactly kyalina okukola. Bannamawulire mwogera nze binjogerwako biri bimeka everyday Kasoko. Do I have time? Look at me. Do I have time? Omwaka guno bagenda gwa junior yagenze mu nyanja. Wait it in the Illuminati. Mbeyo hasi. Chameleone should outgrow some things. Chameleone should know his age. Bamujjanja badde makagi. Bulwadde this year the whole of the startup we have been on Chameleone's illness. At least sagala nnyo na kwogera ku balwadde. Nena wo mulwadde weewo muzeemu. Ogamba akayabwe kakutta. Oli mu kusopinga ngoye muli mabala newezo bye postinga ne Juliet. People sometimes become confused. You don't act like a sick person. Why don't we Chameleone do one thing? Keep quiet. We concentrate on your sickness. Chameleone, you will come back here. We are going to talk about you. Nengo onye. But look at the man. Your video yabadde tagikola. Chameleone afuna omwogezi. Ichuka nebwe yande kukubidde Kasuku ti Kasuku gendo bagambe siri mulwadde twande wulidde kwera gwo soga omusajja mulwadde. Media etambulira ku trust kati ekyani anawuliriza Namukasa. Namukasa is on a self destruction mission. You have tachimanyi. Aja tuko kubika nadala. Media etambulira ku trust. Nti ebyo bijje wani oyo junior bwati. The moment kastobera mawulire ng'olidde ikula kikwata after time. Nti tewaliwo omuntu Kasuku omanyi lwaki owangadde ku media. You are credible.
You are. Era ffe tukeera ku macha gwe program yo manya abagiraba. Gendo labe views zoyina ku TikTok. Tukeera ku macha nti story Kasuku yajogedde coach. Kasuku yayogedde ki? Kati buli wozanyira ku trust yeyo. Kyo nanga bantu banga nti Junior wetonda tonda nnyo nkimanyi kikyamu nenoonya sente. Bwolaba ng'omugezi nga yisanga omusiru tawa musiru. There's a time I behave like a stupid person because I want money. Nenge kituufu mba nkikola ki? Obeera okimanyi. Kati nze Bobi Wine simuvuma. Nasi simanyi nti ayina abantu abayina. Nennina ebyange nange nina bye nnoonyaamu. Naawe oyagala yitawo. Yes. Munsi naawe baako nekyokola ki ekyo tatange yakyenjekereza nti embwa bwegenda okuyigga it hunts for the master and itself. Nze sifuma Bobi Wine West mpuga yansasula. Buli kivumo nenkiteeka ku mitwalo 3 zaaweddeyo. Kati Bobi Wine ye nnina kumuyimirizaamu ate paka bwe naafuna anakwokya. kati Kasuku nkyavumira abantu mu katale ku bwereere. I need the money. Jeno Mose ne Bobi Wine bevume oli wa Pierre you on what nezo olutalo luno ndufunamu. So what am I saying? Let us pray Chameleone gets well, and let us pray Chameleone gets to know that he is sick. Ara kaneta chimanyi mulwadde. Namukasa muleke, Junior muleke, bano ba TikTok baleke, soko wone. Nze muzeyi namujjako essimu nga tannafa ngampita ngamba kakati bambise kakati bangambye ndi bubi yitayawo omuntu owa kamera mbeeko kyentangaaza nemwamu kireke muzeyi ekyo kireke osooka okola eki owone kubanga bano bannamukasa they don't know the damage they cause nti Chameleone gyali maama wamukubira bakwano we bamukubira tiwange bye tuwulira biki bituufu ekizibu kya social media. It causes emotional disruption. Teri muntu gwe bavuma ku social media ataluma tebakikulimba. Ko abaali awo abaana be ne bamukubira. Wakarabye kano. Emotionally as a human being. You get broken. Kati I know the pressure. But that's being a public figure. Ne Trump bamubika. Public figure kigwe batoogerako. Nze nyenda bugenzi wano mu ddwaliro ne bakuba ekifaananyi nti mirundi mulwadde. Nanyeze gula panado. That's why I have a personal doctor bajja waka. Ekiraawo. Kakati Namukasa kyakola bakiyita kusasamaza. Oza abamu n'ebituufu. I don't want to down the player to be ayogera byonna biki. And Namukasa mwebaza, it takes courage to do what she's doing. Yeah. Ate ffe mawulire kirungi. In journalism weetaaga lo. Abasajja balimba nga atunodde mu kamera wano tebagamba Lumbo ye yadda. Full minister naga Lumbo ye tumozeza enkya teyabimira. Kakati Namukasa kijja one day one time olugi luli mukwata naye bali bemotozaamu ne bamwambula nnika Namukasa bajja olunaku lumu Namukasa bali mwambula nnika omanyi ezekifera era one time nze bali tebanzitidde ku kooti ewaliye byosiga byokungula era nayita Manju Mutoyi kabanga lya polisi eyanzejawo naye saabanyigira nategeera nti abantu bano mbakoze eki ne banyiiza. Let us wakuma omuliro tuyige okutegeera nti ebintu bye twogera biina ki repercussions. Enkya tiwewunyanga Namukasa bamuyisizaamu empi lalekurada kubanga omusajja mulwadde ekitegeera. Chameleone oyo ayina abantu abamwagala ng'omwo. Ekyo tokyerabira. Chameleone ayina family. Bayinza n'okulowooza nti gwe mu bulwadde bwe being sarcastic. I also felt bad when people are talking about my dad nga mulwadde. I also felt bad abamwogerako ng'afudde. It's normal. Okitegeera. But me njagala Chameleone awone. Nga mikwano gya Chameleone tumuwabule
tumujjeko eno public stress gyaliko because ebimu ebyamujjana okumutwala mu America Chameleone kuwummula Chameleone kuwona kakati ffe kituyisa bubi okumulaba ng'ate bambi ali ku kitanda yennyonnyolako nga n'eddoboozi oliwulira likola ki terivaayo. That's so cruel. So anybody bannange amawulire go tugaagala nange era olugambo naluyingidde ate nga mpagira Namukasa Namukasa byayogedde biki bituufu not until I saw the man era emotoka ya fire brigade yabadde ategedde ki oye baganje ebweru bw'okuba emergency zonna zijjirako yabadde akutte omuliro kamiri simanyi baadde babinnyonnyolawo sendira nga cases ezimu zijjirako bayinza okwetaaga eddaala ate fire brigade yebeera n'aga amadaala amawanvu ebulaaya bw'okuba essimu ntende mulwadde fire yesoboka ensi yonna ejja baagala nnyo abantu baabwe nange nyanja banja kuba emirundi nga 12 kuziraba fire andi banaakumanyira ate olulala ojja bakubira bagaana okujja Namukasa alayika naye tabeerangako bweru awadde akoma nnyo Dubai ne South Africa wano. So if the man Namukasa nga bye wayogedde Chameleone before apologize to him because he's a sick man. Nze Chameleone nali mwogerako gurupu ye nenkubira essimu neŋŋamba Junior omusajja mulwadde obeera omulemera I stop to the head balinamu point omuntu nga mulwadde muleka Namukasa Chameleone tusooke tumulekemu Chege tusooke tumulekemu bantu it's bad ate mutabani we mukwano gwange netuma n'abba Makasi Junior kaka Namukasa tuleke family ya Chameleone is white because I'm also in it wadde baliera bali baagala kukola ki bakubira amasimu bali abantu be nga nange ndi kuladda please tetugende eyo mubeere bulungi mweraba Junior alekerawo ebyekisiru bijeko. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuliro ng'olina embuto katonda ayokya embuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeki obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange